Let's be careful. We think we shall get solutions to this crisis. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yalangirira omuggalo omujja ogw'ennaku 42 n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku kusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Wabula Pulezidenti yamenya abamu ku bantu abalina emirimu egy'enkizo okusigala nga bakola wamu n'okutambula, omuli abasawo, bannamawulire, abakozi b'amasannyalaze, ab'amazzi n'abalala abagwa mu kkowe eryo. Oluvannyuma lw'abaweereza okusanga okusoomoozebwa okutali kumu mu nsonga z'ebyentambula, naddala bwe gutuuka ku bifo gye babeera bayitiddwa okubuulira ekigambo kya Katonda. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye nabo okussibwa ku lukalala lw'abakozi abaweereza nga bankizo mu kiseera kino eky'omuggalo. Abaweereza wabaawo ebizibu ng'ebyo nafubaga nti wakiri wabeewo omu ajja okukola service oba engeri yonna n'okubudaabuda abantu n'okubasabira. Nolwekyo baleme kutujjukira nga bizibu bibaddewo. Bale Bishop aliwo wano naffe batufunire ebinatutambuza stickers kuba tulimu abawa essential services. Kazimba y'omu asabye gavumenti okufaayo ennyo ku basawo abajjanjaba abalwadde ba COVID-19 okulaba nga tebakwatibwa wamu n'okuttibwa ekirwadde kino. Abasawo nabo COVID abakwatire eri abamu abali ku bitanda bateekebweteekebwe engeri y'enjawulo kuba abali ku buweereza bwe butyo babeerewo engeri y'enjawulo omusawo aba alwadde akolebwako atya aleme kubeera mu bali bonna abalala kubanga abasawo bajja kutya okussa omwoyo ku balwadde nga bagamba naffe tulwala teri atufaako. Olw'ekirwadde kya COVID-19 okuzingako eggwanga omulundi ogwokubiri, ekkanisa ya Uganda etaddewo okusaba n'okusiiba okw'enjawulo okw'ennaku 3 okuva kati, nga muno mulimu okwegayirira Katonda okutaasa eggwanga ekirwadde kino. Okutya kungi. Abantu n'abamu baga nti ndowooza tuwedde. Naye newankubadde biri bwe bityo njala mutegere kino. Waliwo embeera we yabeerawo kawumpuli omuzito. Naye era Katonda alina be yalekawo. Nga yetwalangidde ennaku zino zibeere za njawulo okutandika n'olwaleero n'enkya olwokubiri n'olwokusatu za njawulo nnyo. Tukozese okusaba okwakajegere okusaba n'omanya nti okuva ku ssaawa 3 okuva ku ssaawa 3:30 Kapiteni Titus Baraka yasaba. Ssaabalabirizi Kazimba n'ayozaayoza bataata okutuuka ku lunaku lwabwe, wabula mu muggalo guno n'abakubiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Okubeera bataata abatwala omulimu ogw'obwakabona mu nnyumba, okusaba, okuzzaamu essuubi, okutetenkanya mu ngeri n'okwogera eri abaana mu maka, essuubi libeerewo. Oleme kulowooza nti ndowooza ensi ekomye. Ssaabalabirizi Kazimba okwogera bino abadde mu maka ge ku kasozi Namirembe, era wano wasinzidde n'asaba bannayuganda obutaggwaamu maanyi olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyazingako eggwanga. Nze Namammonde.